Wasiibyo kyo omulabi waffe tukwaniriza ku MRU TV akawungeezi ogakusomera nze Namigorozi. Gino gy'emitwe egigakulembedde. Kasasiro asattiza abasuubuzi b'eggangu. Omwala gwa Kaluddubi gukyankalanyizza abatuuze b'e Masajja. Kkaadi ya Nuupu ereese obuzibu. Okukyusa obukulembeze bwa Nkobazambogo ku Kampala University. Embeera y'emyala mu bitundu by'omugotteko ereese obuzibu. Nga twolekera akalulu ka 2026 ebyobufuzi bituuza abantu obufoofoofo. Olutalo lwa kkaadi luyinda mu kibiina kya National Unity Platform waliwo abatalinze biddako era bamaze okwabulira ne bakola ebibiina byabwe mwe banaafunira emirembe. Nga twolekera akalulu ka 2026 ebyobufuzi bituuza abantu obufoofoofo, olutalo lwa kkaadi nga luyinda mu kibiina ekya National Unity Platform waliwo abatalinze biddako era nga bamaze okwabulira ne bakola ebibiina ebyabwe mwe basuubira okufuna emirembe. Bannakibiina ki National Unity Platform bangi abataafuna kkaadi ku mutendera ogwa gavumenti ez'ebitundu era ne balangirira okuvuganya ku bifo eby'enjawulo ku lwabwe nga kino kyazzeewo oluvannyuma lw'obutayita mu kufuna kkaadi ku mutendera ogusooka. Hassan Nsubuga y'omu ku bannakibiina abatakkiriziganya na nkola ya National Unity Platform ze yagoberedde okusunsula bibawadde kkaadi era olwaleero atongozza ekisinde ky'ebyobufuzi kyatumye Buganda First ng'enteekateeka eno ebadde mu ggombolola y'e Rubaga. Hassan Nsubuga agamba ekiseera kituusa abantu ba Buganda balonde abakulembeze abanaakyusa embeera zaabwe so si kwe kusabokka nga bwe bazze bakola. Tunuulira ssente za PDM n'enkulaakulana ya PDM gye batambuza mu Uganda. Mu Buganda tennaba na kutuuka wadde mu bitundu 2 ku 100. Era abantu ba Buganda bangi tebafunye mu nteekateeka eyo eya PDM. Tetumanyi oba ssente ziragawa oba abazibba be baani, naye abanene beegabanya ssente ezo. Mwami Nsubuga era wano wasinzidde n'alangirira nti agenda kwesimbawo ku kifo eky'omubaka wa Parliament ekya Kampala Central kubanga bannakampala beetaaga obuweereza. Njagala okubategeeza abantu ba Kampala nti Kampala yeetaaga okukulaakulanya. Kampala tetwagala mu byabufuzi biremesa nkulaakulana ya Kampala kubanga Kampala eri mu Buganda. Naye bw'otunuulira ekibuga Kampala weewuunya n'okwewuunya ku bibuga ebirala ebitondeddwawo mu bitundu ebirala. Oli ne bajja ne bamugamba nti katufunye investor agenda kubikka mwala n'agamba nti ogwo tegujja kubikibwa abantu kabagwemu. Amaaso gonna gatunuuliddwa ekibiina ekya National Unity Platform nga bwe kigenda mu maaso okusunsula abaagala kkaadi. Bangi basuubiddwa okwabulira ekibiina. Nze Michael Mutaasa Lubega. Nga tuvuddeyo eyo abasuubuzi b'omu katale Ggangu basattira olw'akasasiro asaasaanyizibwa buli wamu aviiriddeko enswera okubuna akatale Kalamba ekibaviiriddeko okulumwa n'okubonaabona n'endwadde ezitali zimu era beemulugunya olw'abakulembeze okwesuulirayo ogwa Naggamba. Abasuubuzi b'omu katale k'Eggangu basattira olw'akasasiro asaasaanyizibwa buli wamu olw'enswera eziviiriddeko obulwadde obw'enjawulo ne zibuna akatale konna. Akatale kano kasangibwa ku kyalo Ggangu Makindye Ssaabagabo Busaabala Road era kajjudde emidaala egy'enjawulo era nga katunda ebirime eby'enjawulo nga bino bye bisinga obungi era nga bangi bayinza okkayita akatale k'ebirime so nga katunda n'ebyamaguzi eby'enjawulo. Olwo kasasiro n'alyoka abuna wonna ng'ava ku birime ebisinga okutundibwa mu katale kano. Abasuubuzi bagamba nti ekireetera kasasiro n'okuleggama buli wamu kiviiridde ku kuba nti ebimotoka bya kasasiro tebikyalabikirako ddala mu kitundu kino so nga n'ab'obugaali ababatwalira kasasiro nabo batono ddala era nga ne bulundibwansi akolebwa abantu ab'enjawulo oluusi nabo bamweganya. Bano balumiriza gavumenti oba abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo okwesuulirayo ogwa Naggamba obutabayambako ku nsonga z'ebyobuyonjo so nga kibakoseza ddala naddala embeera ez'obulamu. Twogeddeko n'omu ku bakyala abatunda ebirime oba biyite ebyamaguzi eby'enjawulo era bw'ati bw'atugambye.
bannange tusaba buli gwe kikwatako ku nsonga ya kasasiro asusse mu katale akatale konna ne kakwata abantu we bandikoledde abasuubuzi abasinga bonna we bandikoledde kasasiro wonna alya space yonna buli gwe kikwatako tusaba tuyambe n'emmotoka ezandituyambye nazo zijja leeti olunaku ne zitwala kasasiro omulundi gumu kyokka kasasiro abamungi gavumenti we baje eri ne buli gwe kikwatako buli wa buyinza tusasula ab'emmotoka bajje batwale kasasiro ab'obugaali nabo kasasiro tasaba mutwala kasasiro asusse aleeta ekivundu mu katale abantu we balina okukolera wonna kasasiro n'agendawo abasuubuzi nga tebalina we bateeka bintu byabwe abantu we bandiyise abandiguze ebintu nabo tebalina we bayita bannaye kino kisusse tusaba buli gwe kikwatako atuyambire ddala kuba kasasiro asukidde ddala tubeegayiridde. Ng'eggangu tuvuddeyo abatuuze b'e Masajja Gangu balajanidde gavumenti ebayambe ezimba omwala gwa Kaliddubi oguyitiridde okutwala abantu n'okusingira ddala abaana abato. Abatuuze b'e Masajja Gangu bawanjagidde gavumenti okuzimba omwala gwa Kaliddubi nga guno gwe gwawula Gangu ne Masajja era nga gusala mu luguudo lw'e Busaabala. Bano bagamba nti bayitiridde okufiirwa abantu ab'enjawulo naddala abaana abato ababeera batambula oluusi enkuba nga yatonnye omwala guno ne gubakulukusa. Omwala guno gutwala abantu buli nkuba lw'etonnya amazzi gayingira mu nnyumba z'abantu jjojjuzo ntwafiira omwana lwa mwalo ogwo tusaba gavumenti etuyambe bannange etudduukiri. Bano bagamba nti bakafiirwa abaana abali wakati we10 awamu n'abantu abakulu abamanyikiddwa n'abatamanyikiddwa olw'omwala guno olw'okuba nti tegwazimbibwa bulungi. Bano bagamba nti ebisenge by'omwala guno byonna byayika era ng'enkuba bw'eba etonnye ne bw'eba ng'efudembye bufudembi amazzi gasala ebisenge bino ne gayingirira abantu abaliwo. Bano bagamba nti bagenda kufiirwa ebintu bingi nga kwotadde n'obulamu bwabwe anti amazzi gano ag'omwala gabeera makyafu ate ne gayingirira mu maka gaabwe ne gakulukusa ebintu byabwe era nabo ne basula ku tebuukye. Bagamba nti boolokedde okutulugunyizibwa endwadde ez'enjawulo okugeza nga kolera olw'amazzi gano amakyafu agabayingirira. Abantu abaliraanye omwala guno bagamba nti gugenda gusembera gye bali so nga tebalina kyakkola okuggyako gavumenti okubayamba. Twogeddeko n'abantu ab'enjawulo abatayagadde kulabikira mu kamera zaffe era batugambye bwe bati. Gavumenti yesuuliddeyo nnyo gwa Nagamba naddala KCCA besuuliddeyo nnyo gwa Nagamba tugenda fiirwa abantu bangi olw'omwala ogwo. Okukyusa obukulembeze bwa Nkobazambogo kya nnono wano mu Buganda era bw'atyo omukiise mu lukiiko lwa Buganda Dr. Rashid Lukwago akubirizza nnyo abakulembeze abalayiziddwa ku Kampala University okubeera abeesa wamu n'okuba n'obuvunaanyizibwa. Bino abyogeredde ku mukolo okutegekeddwa ku ssettendekero wa Kampala University. Okukyusa obukulembeze kya nnono wano mu Buganda era bw'atyo omukiise mu lukiiko lwa Buganda Dr. Rashid Lukwago akubiriza nnyo abakulembeze abalayiziddwa ku bukulembeze bwa Nkobazambogo okubeera abensa wamu n'okuba abuvunaanyizibwa. Bino abyogeredde ku mukolo ogutegekeddwa ku ssettendekero wa Kampala University Gaba Bannankobazambogo nga bakyusa obukulembeze. Nga bw'eri enkola y'ekibiina ky'Abaganda Nkobazambogo mu Buganda buli mwaka bakyusa obukulembeze mu mirembe era ne ku ssettendekero wa Kampala University abayizi bakyusizza obukulembeze era omukolo guno gwetabiddwako ssentebe wa Nkobazambogo omujja Ssemujju Moses wamu n'abakulembeze banne bwe batwala ekibiina kya Nkobazambogo mu ggwanga. Nze Nakamate Sylvia nga nnondeddwa okubeera ssentebe mu kibiina ky'Abaganda Nkobazambogo. Omukiise wa Nkobazambogo mu lukiiko lwa Buganda ow'ekitiibwa Dr. Rashid Lukwago bw'abadde ayogerako eri abavubuka abakalaatidde okubeera abasaale mu kulwanyisa akawuka akaleeta mukenenya. Era nze sobola musekendule mbagamba saagala mwana ajja kuwaba wetikati bakuteeka bino buli muto be asati bumugambe neva tokiddangamu nja kusibya bwereere abazadde naffe tukuwa tunonye fiiza ate n'okubalabirira
kati munazambogo obeera wano nga wewa ekitiibwa leka abantu baleme kunyumya. Dr. Rashid wano asinzidde n'akubiriza bannankoba za Mbogo okugoberera ennono y'Obwakabaka mu nnyambala mu nkola y'ebintu wamu n'ebirala. Akakiiko akabadde kakulemberwa Lubega Mubarak akwasizza ssentebe omuggya obukulembeze era baliko obubaka bwe babasu. Obukulembeze buvunaanyizibwa obwa ssentebe buno bwangu nga olabye mbugusizza sirina nnyo njawulo kuggwe. Butelevu kamera zaffe za MRU TV twasituddeko mu kitundu ekyekatwe nga tuli mu kaweefube ow'okwekenneenya emyala egyazimbibwa mu ghetto egyali girina okuba nga gitambuza amazzi agali geewagama mu mayumba g'abantu. Bwe twatuukiddeyo twasanze emyala gino gyakyafuwala okukamala era nga gyazimbibwa maaso g'amayumba ag'abantu era nga abamu tebalina bye bayita era nga abamu balabiddwako nga baazimba ebiti oba ziyita entindo ze basobola okuyitako nga bava mu mayumba gaabwe. Twalabiryeko n'abaana abato abazanyira mu myala gino era nga kya bulabe nnyo okukamala engeri gye giri emikyafu kyandiviirako endwadde zennamutta okuba nga zirumbagana abaana bano. Emyala gino bwe gyali gizimbibwa gyakolebwa nga migazi ddala era nga miwanvu okukamala era nga n'akakubo akalekebwawo okuba nga kayisa abatuuze ab'omu kitundu kino kafunda nnyo okukamala ku mutendera gw'okuba nti tekasobola kuyisa bantu bawera babiri. Kino kyandiba eky'obulabe eri abatuuze ko n'abaana abato abawangaalira mu kitundu kino nga wano basobola okugwa ne bamenyeka oba ne bafiira mu myala gino. Tujja kuba tweyongera okukwetera emboozi ekwata ku myala gino ko n'embeera abatuuze mwe bayita n'engeri gye bawangaalirayo ng'omusasi wo nsigadde nze Frank Mawejje ku lwa MRU TV Pokopoko News. Webale nnyo okutugoberera ku MRU TV akawungeezi mbadde namigoroza okutuusako amawulire ago mu bujjuvu. Teweeranga subscribinga omukutu gwaffe.